Junior agamba si yali mabega w'okukola decision oba ontegeera ey'okufulumya Junior wabula ba elders oba ontegeera era mu John omwo yangattiddeko text message gye yaweereza omuntu omu gw'alowooza nti nno badde wa Junior ng'amugamba nti ndi wano mu meeting but it looks like emotions ziri waki waggulu. Mbadde nsaba oba osobola okukubira Junior n'omugamba yasooka akole ki era message yiino sijja giteekayo naye iyo nga ndaga ne gwe yali akola ki aweereza message. N'angamba ekyokubiri, I personally intervened and tried to seek for forgiveness on his behalf, but at the point there was anger I was not able to achieve. Okay. Kano ketwade akade kagalula bikanga nti tebaamuyambirako kiti ddala agamba nedda. Oluvannyuma w'owulira mu ka video kali nga bamugamba Junior sigala tubikole ki Junior agamba nti maama baba bamaze dda okusalawo nze kankole ki ka video kampi. Junior agamba natambula naye paka ku mmotoka muntu mukulu n'amala n'akola ki n'agaana n'agenda naye sola kola ki. Junior was not dismissed from the family or property of his father. His dismissal was in regards to the property of his grandfather, for which Mr. Sali is the heir. The decision that was made didn't in a way affect his standing in our family of Tamale Mirundi, and these two estates should not be confused. He is free to benefit, stay in all Muzee's property, and the decisions didn't take his rights away. Ako nako kakulu kubanga bagamba nti bamugobe mu family. It looks like betrayal into family eyagala kumuwayipinga awe. Kituufu mu meeting bakkiriziganya oluvannyuma lw'essimu emu eyabakubirwa nagamba naye tusaba mutuweemu ku biki ku budde tumale okusooka okulaba embeera eno ng'ekkakkana kubanga ne mu bye yasabye ebirala omukulu eyo yakuba essimu gw'esagala. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellow Wood Travel and Tours Limited Febulina okwesiga okukolera ku nsonga za ticket ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku office zaffe ku Loom Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building, 8A Street, Naif Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Office zaffe zatongozebwa International Air Transport Association, IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Kale kusema official yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno ate yongera okubeera nga ate otwegattako buli bw'olaba notification n'ojja ate n'olaba ekiriwo. Thank you so much. Nana Herbal Mouthwash ddagala ly'amannyo gwalyetaaze genda mu drug shops ne supermarkets ez'enjawulo obeere nga ate olyefunira. Nana Herbal Mouthwash bagamba nti erinnya amannyo gaba gakuluma oliira sayidi emu ebyokyo ebinyoga bisanyalaza amannyogo Nana agenda kubanga ate akuyambako. Bagamba nti genda mu drug shops oba mu supermarkets ez'enjawulo gy'ojja okubeera nga ate omusanga Nana. Ate nga banaffe aba UNBS n'aba National Drug Authority baamala dda okubanga ate bamusatifayinga, so talina buzibu bwonna genda obeere nga ate omufuna. Yellowwood Tours and Travel bano bakuyamba gamba nti ayagala okugenda e Dubai awo ng'oyagala okuyamba okuva ku visa
tugende ku tiketi. Visa ezo zati zirimu ebika bingi nnyo. Mulimu ey'omwezi ogumu eyesobola okuyamba mmwe abalambuzi. Then mwabagala abasuubuzi osobola okufuna ey'emyezi 2 ku 3. Then nammwe abagala onoonya emirimu osobola okufuna ey'emyezi 2 ku 3. Then balina resident permit eyo ebeera ya myaka 2 nayo osobola okubeera nga ate ogifuna. So genda maaso obeere nga ate wenoonyeza ku bakulu abo basobola okubeera nga tebakuyamba. Then tickets bagamba nti bajja kubuukingira ku buli kika kya nnyonyi ky'oyagala. Then bw'otuuka eri bajja kuyambako okukupiikinga ku airport, bajja kuyamba kukutwala ku woteeri. Ekisinga obukulu Dubai is about kulambula. Bwebanga mu December onoonya awantu bw'ogenda olambule, bannaffe ba Yellowwood Tours and Travel bw'oba weekwata ekintu bajja kubanga bakikubira nga bw'okyagala. Kale nabaze ku screen yawe weeziri bannoonyezeeko. Bannaye tulina Shiba Kalungi week eno ku Friday ne Anza concert ali ku cricket over. Tugenda tuwagira omwana oyo ayimba bulungi, abaddewo tested and tried, byonna bikoze. So tugenda tuwagire Shiba ate nga zezimu ku shows ezisemba because shows za concert ya ne Anza zezisembayo. Bw'anaava n'agenda ku Colin Hotel Mukono n'agenda e Masaka ku Maria Flow, bw'anaava agenda kuwummula. So bane tugende tuwagire Shiba Kalungi mu nsonga efaanagana kwetu. Then bakyali bange Madrata Nkiko bali ate ku Lwokubiri olwa wiiki eri ejja bali ku Kampala Sheraton Gardens. Nabo mugende mbawagire emyaka 10 gya Madrata Nkiko. Nzikiriza nti nno they have done an incredible job. Tugende tuwagire. Kale nkwaniriza ku daily update wano mu Lujja. Of course tubeerawo ko okusobola okuba nga tukuwako ku update kwebyo ebya byasuzeewo nga tunagenda ate kukola follow up kufuna balala. What we do is tutunuulira embeera nga bweri. Kaakati ne tukuwa circumstantial analysis okusinziira nga tubeesinga ku facts eziriwo. We give you the analysis. Era show zino zijja keepinga nga zikyuka lwa nsonga nti ekigendererwa kyaffe tuba tetulina kye tugusa. Naye ffe tutunuulira facts ez'otasobola kujjawo, ez'otasobola kusimbula, ze tutunuulira ne tuzitunulira side ze ne tuzitunulira side zeeno, then ne tukuwa ekigenda mu maaso. Bwe tujja enkya nga ekyo kye twabadde tulina facts endala ze tuwongeddeko, era of course okwo kwe tubuildingira ne tukuwa ekyo nga bwe kitambula. Olunaku olw'ejjo twakoze emboozi Lawrence watwali tutudde wano. Naye mu mboozi eyo omanyi nze ntera nnyo okwagala okutuna mu comments z'abantu, and mwebale nnyo okukomentinga ku mboozi zino nga bwe tuziteekayo. Kubanga buli bw'okomentinga kiyambako okugenda okumanya feedback y'abantu abamu egamba ki n'ey'abalala egamba ki. Naye Lawrence, according to people's observation, twebakidde John. John twamwebakidde okusinziira ku comment z'abalaba abamu. Wadde abamu abalala bagamba Simon simbula embalaasi ffe twakowako wadde ab'eŋŋanda. Abo nabo gye bali. And actually olunaku olwaliro mbadde nzija nga sinajja no kushootinga, nsoose kushootinga ne Dr. Kwef ku channel ye. Hafi abadde taliiwo. Naturally anyumirwa nnyo okukola ku channel ye naye ng'alina omuntu gw'alina, so ne nzija ne ntuulawo ne tunyumyamu. But basically mba sigenze kuwa ndowooza yange, mba ngenzeeyo nga host. Mbeera 50-50 host ne mbanga pano weewatyo. Naye Kwef alina ekintu kyayogedde kye njagala okubayingira nange nkireete wano nkibagambe. Reaction ya social media tebeera best ku kitambula mu kaseera ako. Ebeera best ku experience eya buli muntu kinnoomu. Kyova olaba nti bw'obanga oli eyo nga social media ogyetaaga banga weetaaga kooti y'abantu, teweetantalanga okugenda mu mboozi where abantu bangi baginamu experience nga ate experience eyo eri against you. Kako kitegerekese. Bw'obanga oli muntu, for example oli public figure oba oli anybody, nga ekintu ky'ogendamu abantu bangi abakiyiseemu naye nga engeri gye bakiyiseemu tekiri ku side yo, ofubanga nnyo kyewala. Kampa example statement enayinza okwemugana okuvaayo bulungi. Ono omusajja eyajja Bize Nateete ku Wininwagi asobola okuba nga tugambe yalina ensonga ye, naye olw'okubanga nti nno abawala bangi abali ku kyeyo nga bali eyo akola 9,000 naye nga ku 9,000 alina okuweererako abaana be school fees naye ategeko
olw'okubanga omusajja yamusuulira omwana emboozi ya bize nate tulina bwe tusobola kuyita ku social media lwa nsonga nti buli asalawo omusango ogwo tagusalawo ng'abeesinga ku mboozi ya bize nate ne Wininwagi asalawo asinzira ku ye kyayitamu ng'omuki. Kakati emboozi ya famire ya Junior n'ebya Junior etuukira mu kaseera ng'ekyamazima famire zaffe tuyise mu bizibu bingi ne famire zaffe. Nze nali mpuliddeko emboozi gye baali bampaddeko ng'abaana taata waabwe yafa, maama waabwe bwasai baali baana bakulu, then maama waabwe n'ava mu maka kuba n'okufa yali afudde sijjukira, then taata waabwe n'afa ng'afunye omukyalo omulala. Naye taata ate n'akwata ono omwana ow'omukyalo omukulu ate n'amuwa obusika. Kati maama ono n'atandika mukwemba yakubeera ng'abunya atigomya omuvubuka mukulu naye ng'atigomya omuvubuka ono balina n'essomero ng'amutigomya ng'amutumya. Kati omuwala yankubira essimu nga ngamba Sibiriimu simanyi kye tugenda kukola, brother wange bamusibye mu bintu ebitakola ki ebitategeerekeka. Muganda wange yali asibye yaggadde buggazi essomero. Maama kye yakoze n'agenda n'aloopa nti ono anzigalidde essomero yange n'agattako n'assault. Tugenze okumaliriza nga brother wange tugenze mu kooti bamusibye. Oba okitegeera. Kaakati naye nga actual point yali nti no Sibiriimu simanyi bosobola okunfunira abamuli bajjiwa at least kubanga bana abasajja ffe tetulina ssente at least naye banaabeera mu kooti osanga omulamuzi anaagezaako okusala ebiri fair. So kikyengezaako okubuildingira nti bino ebintu bibaddewo. Bino ebintu mu family z'abantu bikola ki gyebiri. Kaakati kyova abantu ojja kusanga nga public court eyina gye yeebakira kubanga bibaddengayo nga babikola ki nga babiraba. Public court eyinza okuba nga kyesalawo si kyekituufu naye bo they have experienced it. Era mu bigambo ekwefuna agamba nti buli yavumye ku ssenga wa Junior twavumye ssenga wa Junior. Wabula bafunye mukisa kuvuma ssengawe ewammwe yakunyiiza and it is right. Nti olaba omuntu ng'avuma omuntu kugamba naye oba onaamuvuma amumanyi. Ng'ekyamazima tamumanyi naye nga ye onaamugye mu kifaananyi n'ateekawo ssengawe gwakola ki gwamanyi n'asooka amuwalabula n'amukola ki n'amuwulira. So ekyo it is a point to note. However kati oluvannyuma lw'emboozi yonna nange nenkyobuzabi nga nenzeeyo mu mboozi nga okumwebakira it wasn't intended kubanga ffe wakati mu lutalo nga lugenda mu maaso nze sikozesa mawulire kulwana ntalo naye nkola amawulire g'entalo ebibiri byanjawulo nabyo lwensi njagala obimanye. Ow'amawulire weewalanga nnyo okukozesa amawulire okulwana naye tekiriimu sitaani kukola mawulire gaaki. Kati kiki ekyawula amawulire g'entalo n'okukozesa amawulire okukola ki n'okukola amawulire ki ekyawula okukola amawulire g'entalo n'okukozesa amawulire okulwana. Okozesa amawulire okulwana odda ku sayidi emu gy'otunuulira yokka birungi byayo byojja yokka, bw'ogenda ku sayidi endala ojjayo bibi byokka. Okukola amawulire g'entalo sayidi eno bw'eba eyina kyeyogedde okireeta ne sayidi eno n'ereeta kyereese n'okikola ki n'okireeta then ne mumaliriza gwe n'omaliriza nga sayidi zonna ozikoze eki ozibalansinze. Kati lwakuba nti ffe problem tulina no ku social media nti nyinza obutasobola kugatta sayidi eno n'enjira nege sayidi eno n'engikola ki n'enjeeta naye ate nze okusinziira ku pulaani yange nkakasa nti awagira Junior ajja kubaako olunaku lwajja okulaba nga Sibiriimu ebyo byakoze abadde awagirani Junior n'awagira famire alina time jajja ogamba nti Sibiriimu weebale ebyo by'oyogedde bijja kuyamba ki Junior. Mu ndowooza yange mu byange byenzimba ndowooza nti that is the way gyembalansingamu ebyange. Kaakati tulina missing links ezimu Lawrence. First of all ka video twakalaba kabidia katanga kutambula ku Sunday era buli muntu aloza kabidia okaliyo ku Sunday. Ekimanyi ekyokubiri waliwo ebibuuzo ku kiwandiiko omwali abadde asoma ekiwandiiko ekyo waawa. Waliwo ebibuuzo ekiwandiiko ekyasomeddwa mu mawulire kyavuddewa baani abaakibaze kyabadde beeramenti kuba kyani. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu Junior atuuka atya gye bamugobera oba gy'aviira mu lukiiko n'ebyamugwako gye byamukola ki gye byamugwirako. Awo nawo
waliwo ebibuuzo ebadde bikola ki biriwo. Ekyokusatu oba ekyokuna lwe lutalo olulabibwa wakati mu booluganda, and there are some statements zotasobola kubuusa maaso, ng'omwana eyavuddeyo n'agamba nti bali ttiimu kabiriiti kali weziba ssimu ffe tuli iPhone bali abalala bukatooki. So iPhone, so it is something that declares completely nti nno omanyi ebiseera ebisinga omusajja nga mulina challenges tugambe nga ng'amaka, omwami n'omukyala bwe baba nga balina obuzibu somewhere, si ku bo nabbo naye nga balina obuzibu somewhere, omusajja asobola okujja n'ayogera n'abikkako, naye ekifaananyi ekituufu ebiseera ebisinga okirabira ku mukazi, kuba abakazi bo kyawulira ajja kyogera. Kati ososanga omulala nga family najja n'ayogera n'abikkako n'asiiga akazigo, ne wabaawo omulala najja ye n'ayabya buki bwabya. Ebirala bina biyinza okuba bisobola okubeera understandable, naye omwana bw'ajja n'agamba nti nno ffe tuli iPhone, ffe twali iPhone ya muzeeyi, bali bukatooki, automatically it is a statement. Teweebuula nnyo kiri awo, tewemula, naye erina bye representing ebiraga oluwonko nti kyandibanga waliwo family ezerabanga ey'enjawulo ku family ki endala. Kaakati mu byonna John naye yakirabye, kyemwalabye ne John yakikoze, ekibaire nayogedde ne John. We talked for about atuuseeka ku ssaawa 4. Ntwogera ne John kuva ssaawa nga 4 dakiika 2 paka ssaawa nga 5. But then that's when I realized nti ate before John ade nfunyeeko ku ssimu okuva ewa mami wa John, mami wali UK ali bweru, nadde nfunye ku ssimu ye, naye bwe nayogedde ne John, John ye n'ayogera ndowooza ne mami, naye nga John alina ebintu bye yakoze eki, because biri byenkubuuzizza, ebibuuzo byenkubuuzizza bintu byonna bimala okujjawo, ka vidiyo kafulumye, ekiwandiiko kisomeddwa, ate ebyembi John alabikira mu interview ng'alina byakola ki n'omuwala. Kati ekibi interview eyo efuluma mu kaseera nga waliwo ka vidiyo akakola ki akatambula. Kati interview zino zibanga ezizza okukkaatiriza ka vidiyo akakola ki akafuluma. Okusinziira ku bigambo bya John, ebintu ebyo bibiri byawukanira ddala. Katutandikire ku ki ku vidiyo. Now olunaku olw'omukaaga, according ku byaŋŋambiddwa, olunaku olw'omukaaga John yayitibwa ewa mwami Sali ne maama. Bwe bayitibwa ne maama baali bazze ndowooza batuulemu boogere, era mu kutuula mu kwogera byayogerwa bingi nnyo, naddala okuva mu sayidi endala nga John yali atudde talina kyakola ki kyayogera. Time etuuka, kati jjukira oba mwali mubaddeko ko mu lukiiko olulimu okuwanyisiganya ebigambo n'ebifaanaganako bwe bityo. Of course oli asobola okwogera n'abaako ne byakwogerako by'owulira nga they are not fair. Basobola okusigala nga bakyali ku nsonga y'emu, naye mu process y'okwogera ne wabaawo by'owulira nga ekyo si kituufu. Kakati mu address eyakolebwa nga ekolebwa eri Junior, oba ebyali byogera ku Junior, oba gwandibadde ng'omusango, kati tugambe nti musango, baali bamuyise mu lukiiko lwa kika kumusomera musango. Mulimu ebyamwogerwako byawuliranga byo tebyali biki. Kati mu kavidiyo wali wowulira ayagala okutangaaza, bo bamugamba nedda, ddamu bino. Era awo we wava nti kale wembanga mwasazeewo dda, then siina kyakukola ki, kwe kufuluma n'agenda. Oba ontegeera. Naye ng'ekyo kiva ku ki? Kiva ku kubeera nga Junior yalina kyayagala kyokka addressinge ku byogeddwa nga tanneewozaako, naye nga family emugamba ku bikwogeddwako weewozaako otya. So awo waafulumira. Ka vidiyo eyakalikodinga bamukola ki? Bamumanyi nga family. Kubanga ensonga ya kavidiyo ebadde mpanvu nnyo nga buli omu agyogerako nga bwakola ki? Era nga abantu babuuza, mwabaali mu lukiiko lw'ekika waaki mwali mu likodinga ki? Vidiyo. Era ekyamazima nti vidiyo weemala okulikodingibwa yalabwako, era mu kulabwako yasindikibwa mu guruupu eya family. Wabula nga ebasindikiddwa nga bo. However,
nti ebiseera ebisinga buli kintu bwe kiva mu mikono gy'omuntu omu ne kidda mu mukono ogwokubiri kasita kisukka emikono ogwokusatu sometimes logically kibeera kiri out of hands naye maybe ekyawula ku kino nti this is bano ba family oba ontegeera nti ono muganda waabwe ebiguddewo bibadde mu family yaabwe nti maybe oyinza okukirowoozaako nti nno wadde ka video kakwatibwa ne kateekebwa mu family group naye maybe being it is the same family nobody would wish okulaba okwanika obuziina bwa family ye so maybe ekyo kiyinza okuwa ekirowoozo okugamba nti ne bwe naagiteeka mu group y'ekika teri agenda gikyalinga kubanga ne bwelinkinga junior ekasi yaswala ffenna nga family tuba tukola ki tuba tuswala kati njagala kutwala kirowoozo ekyo nti maybe bagiteeka mu group kye baalowooza era okusinziira ku John tebamanyi ata video kuva mu group era kyobala nti video yafuluma ku Sunday ate nga olukiiko lwaliyo ku Lwamukaaga obaako kategedde nti singa maybe kyali kigendererwa kyabe kati nakyo njagala kusubscribe ku their school of thought nti singa kyali kigendererwa kyabwe okuta video eno ku Lwomukaaga lwennyini lwaliyo meeting video lwe yalina okukola ki okuteebwa era mu bigambo bye agamba nti olukiiko lweyongerayo junior adde amaze okukola ki okulufuluma then mu birabyo yampadde siru ku lukiiko nga tebinnabeerawo he talked about embeera kubanga actually kati kizze nakuffe mu video gye twarecordinze ku circumstances ze twabuildinze twalaze nti wayinza waliwo bad blood wakati wa John ne Junior naye ekyo nga ekyo first of all maybe okwagala okukitangazaamu nti because John ye mukulu ye team leader ebiseera ebisinga nti John ajja maliriza akubiddwa n'amayinja agatali gage and according to nategeddeko nti John such as nategeddeko but that is the truth John obuzibu bwalina nti jukira is one person ye mukulu naye ate ali makati ga families ezigugulana ezirina abaana abangi ti family y'Ekyengere erina abaana baayo family y'Ezzana erina abaana baaki baayo the problem nti buli bwalabika kati essaawa zino alabika nga akolera abaana baawa ab'Ezzana 2 weeks ago family y'Ezzana yaliraga nti nno ffe totufaako oli kubaawa kub'Ekyengera kakati ye problem gyalina nti buli bwalabika nga ayagala okusala amazima agayinza okuba nga galabikira ku family emu family endala ng'ekukkuluma ng'egamba ndowooza olaba John byakola oba ontegeera kati ye problem gyakola ki gyalina nga musajja wattu kakati awo waliwo obuzibu bwawo naye njagala tudde wali ka video maze okukwogera engeri gye baakakola ki gye kaateebwamu up to now naye yeebuuza video eyo yateebwa etya yatuuka etya okufuluma because it was not agreed upon naye ekyo kizaayo wali nti kisoboka okuba nga kati kituzeemu kye twakugambye Lawrence kisigala kituufu nti waliwo rift n'okuvuganya mu family nti wekibanga video esobola okukunamya family oli agamba oba tukunama katukuname ne katuteka video kano tulabise ono omwana kitegeeza nti mulimu okubiisanya mu ki ekyo tosobola kukisangulawo kakati ani abiisanya ani maybe that is something else to be talked about oba n'obutayogerwako kubanga si kyatteeka nti tulina okukikola ki okyogerako naye ekyo nakyo kikulu kakati ekirala era nayo kyagamba nti nakyo tekyakkirizibwako olukiiko gye lugenda eyo ne lutambula babaga ekiwandiiko kye mwalabyeko nga basoma gye twakitaddeko kuno kati mu kiwandiiko ekyo kye babaga John aweebwa kopi agiwe maama ndati zandozanga olukiiko nga bamaze okukola olukiiko nga bamaze okuggwa baabulukuse kubanga bagamba maama yasigalayo mu lukiiko wa Junior kati John aweebwa ekiwandiiko akitwalire maama John agamaze saawayo ekiwandiiko lwa nsonga nti olwedde maama mu lukiiko yali akola ki yali mwali ekyokubiri kirabika along the way nga Junior amaze okuva mu lukiiko atambudde agende amasimu agamu gaakuba agayinvolvingamu n'omuntu omu actually omuntu oyo yali nemagawo okusirika kwa Junior paka nakati
era omuntu oyo akola promise n'asaba n'agamba nange bwe tukola kino actually kati wano we waline gundi nti okumanya nti nno naawe bino ebintu biyinza okuba nga birimu si buli omu abirimu nti balina ebigendo bifaanagana nti wabeera mu meeting eyo ekiwandiiko bwe kibagwa kyali kya muntu ssekinnoomu ti Lawrence Mugobe sigenda kuddamu kukola naki nempandiika ebbaluwa nenjiwa gundi Francis ebbaluwa eyo giwaani Lawrence gwengobye ng'omuki public yate ina kweteetaaga kumanya Lawrence oba agobeddwa takoze eki tagobeddwa ekisooka gwe baawe ebbaluwa ye teyagituusa kubanga yali akimanyi already mama yaliwo muki second wadde ng'ebbaluwa yali ewandiikiddwa kubanga ebintu ebirimu okuwandiika tusobola okukkiriziganya nti Lawrence ngenda kuwa ssente zange oba okitegeera osasule ebbanja ekyo nenkyogera nga naakubanja akola ki naye waakubanja because these things are official asobola okusigala akubanja ajja mu kaseera ng'ayagala kuwamba tugambe bintu byo akubanja wadde ategedde nti waliwo agenda okukuwa ssente tekimugaana to keep on record okusigala ng'anona entebe mu ofiisi yo so that bw'ofuna ssente onona entebe n'omuwa ssente ze. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Eno ye one mega concert of the year. Kampala ja mutagenda kwelabira. Shibe Karungi Twin Kama agenze Rugogo Cricket Ovo muneyanziza live concert Friday nya October. Emitwale ebiri okuyingira VIP emitwale 5 emeza milioni 3. Ono bamwita mama tusuubira. Ono ya mama Karimunda Pro Max mulala nnyo mu konko n'endongo kati. Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwale ku VIP emitwale 2. Ono ku Sunday nga mukaaga Maria Frema Saka shillings emitwale 2 VIP emitwale 5. Zino zendaga za Shibe zikomekereza omwaka guno erajja kulwawo kudda ku stage Bashiba Holics muliwa ebisajja ebiwoza Shiba obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza namala nkukwatako gwe para bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Mane. Kituufu mu meeting bakkiriziganya oluvannyuma lw'essimu emu eyabakubirwa nagamba naye tusaba mutuweemu ku biki ku budde tumale okusooka okulaba embeera eno ng'ekkakkana kubanga ne mu bye yasabye ebirala omukulu eyo yakuba essimu gwe saagala gatta mu mboozi eno yagamba tugenda kulabika bubi kigenda kubeera kizibu nnyo okkirizisa ensi nti Junior tumugobedde kino kubanga obudde bukyali bubi kale kikunziza wali nti nno oluvannyuma lw'okwogerako n'omuntu omu gwe ndowooza nti ne family nabo banyini bamuwa ekitiibwa tewandibaddewo kulinkinga vidiyo ekibuuzo alinkinga vidiyo y'obusungu obungi yabukola ki yabujjawa ekyo waliwo ekibuuzo so kitegeeza nti nno ebbaluwa eweerwa John agikwata agiwe maama naye nga John agamba wakisiwaayo ebbaluwa kubanga kisooka twakkiriziganya Junior ne babaako ebintu bye basaba akole ebintu tusobole okuba nga tugonjoola ki embeera neyamuweeyimirira n'agamba nti ze Junior mundekere ngenda kwogera naye tujja bituukiriza tugenda bikola ne bateekawo n'obudde ne baseetinga ne date kati gamba maze okuseetinga date there is no need of sharing the video neither is there a need okusharinga ekipapula nga kisomeddwa oba ntegeera so according to them n'ekipapula tebamanyi how it links. So mu mukuku gw'egundi eno yampadde ennyingo ziringanga 7 zendowooza nti nno zeetaaga okutegeerwa. Lwaki zeetaaga okutegeerwa? Nti ebintu bingi byajja at the same time ne bifaanana ng'ebifaanagana nga omuntu tasobola nti it is a coincidence. For example, video incident y'olukiiko ebeerawo ku Lwamukaaga naye video efuluma ku Sunday. Ku Sunday video lwefuluma etandika nnyo okutambula ku Monday. Naye ku Sunday yasa efuluma bufulumi ku Monday. Yali yagikola dda. Now it is either
Monday oba it is either Monday, no, it is either Saturday oba Sunday, one of those days. Manye budde budduka. Baali bajjukira ennaku 4 kyanga muzeeyi yafa. Kati it is either Sunday or Monday. Awo sijjukirawo. Baalina okusaba kwabwe nga baabo ng'aba family. Kati ab'amawulire bakola ki? Mwe bajjira okukola interview eyo. Kati interview byonna ebyogerwa bifulumizibwa ku Monday nga biringanga ebikonfaminga video eyafulumye naye ng'ono akola interview ye. Of course obusungu bwaliwo era kino kyenyinza twakinologinge buli side enyiizizza side ginnaayo kyova nti buli side eyogeredde ginnaayo ebiki ebisongovu kubanga mu byo ekijustifying obusungu bwabwe. First of all, point yagambye I had nothing to do with the decision to remove Junior. That decision was made on Saturday. I was not agamba Junior agamba si yali mabega w'okukola decision. Waba ntegeera ey'okufulumya Junior wabula ba elders. Waba ntegeera era mu John omwo yangattiddeko text message yaweereza omuntu omu gw'alowooza nti nno badde wa Junior ng'amugamba nti ndi wano mu meeting but it looks like emotions ziri waki waggulu. Mbadde nsaba oba osobola okukubira Junior n'omugamba yasooka akole ki era message yiino sijja giteekayo naye iyo nga ndaga ne gwe yali akola ki aweereza message. Nangamba ekyokubiri, I personally intervened and tried to seek for forgiveness on his behalf, but at the point there was anger I was not able to achieve. Okay. Kano ketwade akade kagalula bikanga nti tebaamuyambirako kiti ddala agamba nedda. Oluvannyuma w'owulira mu ka video kali nga bamugamba Junior sigala tubikole ki? Junior agamba nti maama baba bamaze dda okusalawo nze kankole ki? Ka video kampi. Junior agamba natambula naye paka ku mmotoka muntu mukulu n'amala n'akola ki? N'agaana n'agenda naye sola kola ki? Oba ontegeera. Ekyokubiri, Junior was not dismissed from the family or property of his father. His dismissal was in regards to the property of his grandfather, for which Mr. Sali is the heir. The decision that was made didn't in a way affect his standing in our family of Tamale Mirundi, and these two estates should not be confused. He is free to benefit, stay in all Muzee's property, and the decisions didn't take his rights away. Ako nako kakulu kubanga bagamba nti bamugobe mu family. It looks like betrayal into family eyagala kumuwaipinga awe. Waliwo ebintu bibiri badde gundi olwakwandoza essimu yange nagisangula. Kaakati order ey'ekika kiva ku nnyumba ne kidda ku luggya oba kiva ku luggya kigenda ku mutuba, bwe kiva ku mutuba ne kigenda ku ssiga, bwe kiva ku ssiga ne kigenda ku mutaka omukulu owa Kasolya, nyinza obbisobya naye there is that order. Oba ntegeera nti nno waliwo oluggya, mu luggya mwe mufuluma ennyumba ez'enjawulo. Kakati Tamale Mirundi eyiwe bannyumba ne Tamale Mirundi ayina oluggya mwasibuka. Oba ntegeereke kakati ngenze mu maafi w'ebirowoozo. Now amakaago ge wandibadde oyita amaka y'ennyumba yo. Ennyumba yo esobola okugejja gyekoma. Abakazi bonna abawasa esigala eri ennyumba ki?
ennyumba emu era ennyumba eyo gwabeeramu in control mu nnyumba eyo wabula ate olujja luba n'alukola ki n'alukulira katama emirundi waabeera mu maka ge yabeera omukulu w'ennyumba ye kubanga ye mukulu oba ntegeera bulungi naye ate bw'afuluma bwaddayo jja wabayo omukulu waki w'olujja kaakati nze ffe ng'ab'ennyumba tusobola okusaba ne tugamba nti ffe ab'ennyumba ya ssemwogerezo ekyo ne tutugenda kikola ki era eryo ddembe lyaffe wabula ate olujja lusobola okusalawo otherwise kubanga oyo gwe lusalawo gusalawo ku lw'omuntu ava mu lujja lwabwe kati mwami Sali ekimutwala emmengo tagenda lwa nnyumba kubanga singa yali agenda lwa nnyumba John yali akwata baganda be ne bamaama be maybe mwami Sali n'abawerekerako obuwerekezi onkitegedde n'abawerekerako obuwerekezi nibagenda ne beetonda kati bano abaagenda tebaagenda lwa nnyumba ya Mirundi era ennyumba ya Mirundi esobola okuba nga ye ekyasibidde we taata waabwe yakola ki naye lwo olujja ng'olujja lusobola okuddayo ne lugenda ne lwetonda bannange ku lw'olujja lwaffe ennyumba emu esibuka mu lujja lwaffe esobola okuba nga bweti bwebadde ekola naye olujja si bwe tutyo bwe tukola ki bwe tulowooza so ekyo nakyo kikulu so my role was kati bw'avaayo n'ayogera ebimu ku ennyingo eno ey'okusatu Mr. Sali was disappointed because he stood with Muzei. He picked Muzei from the village, educated him, and thought his life has been with him, meeting some needs when Muzei had challenges. He has been with us, paying school fees for us, and the likes. So he was disappointed that Junior could utter words like that in public against him. Kati kidda eri kusalawo kwe nina wabona abadde babuuza amukoledde ki abikoze bitya this is an answer gye ndowooza nti naye mwino giwuliriza My role was to clarify what happened and respond to the allegation made against us that we had betrayed Muzei's legacy by the family of Mr. Tamale Mirundi. Did not apologize. We only accompanied Mr. Muzei as grandchildren nti olujja we lumala okusalawo nti tugenda kwetonda olw'ennyumba eyo maa tugenda kwetonda olw'olujja lwaffe olw'ekyennyumba kye yakola kati abazzukulu ba tebukyalina kye mukola ki ku kyalo kuno kuliko aba local defense be bali in charge of security naye singa kiwulirwa nti ku kyalo kuno kuliko abayeekera UPDF bwejja wadde local defense be badde bali mu gundi yano abaloko balina kukola ki kubanga kati order beevudde ku high command so kati abaana abajja bonna ekyabaleeta kwali kwerekera ku jjajja waabwe n'abatajja tebajja naye nga baali tebazze kwetonda lwa nnyumba yaabwe kubanga yali akulira ennyumba takyaliwo so toyina kyosobola kukola ku lwa nnyumba eyo ng'akulira ennyumba takola ki naye ate akulira olujja akyakola ki asobola okubalako kyakola ku lw'olujja lwaki ekyo nakyo kiikyo Junior was also unfair to us when he made those public utterances about us. At least he should have called to seek information about the entire situation. Nti we basituka ne batambula ne bakola ki ne bagenda. The way Junior perceives byonna bye yaperceivinga yalumba bano baganda be oba ntegeera bo kye balowooza nti he was being unfair lwa nsonga nti nabo position yaabwe mwe baagendera emmengo baali babulekedde jjajja gye batasobola kukola ki kujeemera so ye mu ndowooza yagamba nti nga tannavaayo kutusingisa musango ekitandibadde kibi yandisoose n'amanya ffe baganda be twagendedde ku ddiiru ki nga tannagutusalira kubanga bwagutusalira kooti y'abantu naffe etandika otukuba mu ttooki nti abaana ba Mirundi muva mutya mutaata wammwe aba ontegeera ekyo kiri awo kikulu bagamba batya he was unfair to say we had betrayed Muzei by talking to his enemies when he didn't raise the same issues when the family received money from State House, Afande Nareiso, etc.
People Muzeeyi used to consider his enemies and he didn't raise the same concerns. Ojjukira nti afaanana yabawa ssente n'ebifaanaganako ebyo. Kakati yagamba nti no bwe bibanga ne wali tewavaayo nga baakwata ssente ne bazikola ki ne bazireeta naye nga Muzeeyi yali agugulana nabo. Lwaki ate ovaayo ku luno ffe n'otukomerera ate nga nekyotukomererako you've not been tonnyonnyoddwa kumanya kiki ekikoze ekibaddewo. Kale for me, I think family matters, family members, etc. should not be spoken about in public or criticized. Muzeeyi did not do so. He always protected us from the public, and that's what we ask of Junior. Agamba nti kituufu musobola okuba nga mulina obutakkaanya, musobola okubeera nga waliwo bitatambula buki bulungi, naye ye alina ekirowoozo nti nno ebintu bino birina okukwatibwa ne bitaleetebwa mu public ne bisigala mu bbo. John tagenda kuddamu kwogera mu mawulire kubanga amawulire gano si malungi. Emboozi eno lwaki ne kati ekyaliwo, I think kuva we bagenda Mengo emboozi ebadde okumala bbanga bagenda kusala last week ebadde etambulira nnyo ku TikTok n'akola ku Friday wa Faruku naye badde etambulira nnyo ku TikTok ku mainstream tebaddeeko era ddooza tirina TV yayita Junior kumuwa interview ku YouTube yakola na Faruku yekka. Ekyawadde emboozi eno amaanyi, yes ka clip ako kugoba Junior kalina amaanyi ge kaagitaddemu naye ekyasinze oggiwa amaanyi be baganda ba Junior abo abaavuddeyo ne boogera kubanga awo story yabadde emaze okubalansinga, story yabadde emaze okweyubulula okuvaayo obuki obulungi. So wakati mu baamusabye nange namusabye nebwa John toyogera kubanga tulina kyakwewozaako naye nga ye ekisinga omuluma agamba nina okkiryalinga air kubanga public erina engeri gyetupasiivingamu ng'abataagala muganda waffe, public erina engeri gyetupasiivingamu nga abaagala omwejjako, public etulabanga ffe abaagwe muganda waffe mu family. Junior tannagubwako mu family. Byonna ebiriwo okutereeza alina bitereza na muzeeyi we jjajjaawe omukulu w'olujja gy'alina okukola ki okgenda era ekyo kiri wakati wa mikono gye nakusalawo kwe era tetubinaako ki control. So tujja kwongera okuba nga twongera okubawo nga tubawa update ku bigenda okuba nga tebitambula. Tuli mu dakika mmeka? 38 nnyingi kwali madde njagala nnyimbo ya Rema naye era kanjireke tugenda ndooza kujoogerako kugenda wenva wano ngenda kufuna Naalongo ne Abani Kojja ate tuddekokko mu bino ndowooza mpola mpola liripa zibalo tunaamufuna bannaayo omwana oyo naye tunaba tumufunye tujja kuba nga tubukuwano ku channel tova kusema official yongera okuba nga tosubscribinga ku mukutu guno. Daily update bwetu bwetambudde olunaku olwaleero wano mukajja mu katebe tutuula ne tutunuulira ebintu nga bwe biba bizzega bamawulire naye ne tukuwa circumstantial analysis okusinziira nga bwenkiraba wano ne bwenkiraba wano n'enkikuwanga bwe kizze ne ŋŋamba nze nkuggyeko engalo. Eyaleero bwetu bwegenda okubeera ng'etambudde maybe about John katono byonna mu kifaananyi ekigazi. John agamba wonna wasobola okuba nga mu vidiyo alina wali bwe yayogera about ebyamama n'ebiki ebiyinza okuba nga ne Junior byamukola ki agamba nti at the right time agenda kukubira Junior kuba yamukubirako ndooza nga takwata agenda mukubirako ba ayoninga out ensonga ezo naye wakati mu nsonga ezo naye amuwa ensonga ze kubanga bonna bantu bakulu kyona asobola okunyiiga n'asobola okukola ki okunyiiga. So agamba nti kyonna n'ekibanga kyavuddeyo mu bubi ekyo si omanya amawulire gaso osobola okutegeera obubi ng'ekigendo kyo si kyakutegeerwa bubi naye amawulire go ne gakutegeera buki bubi. So kyonna ekiyinza okuba nga kyavuddeyo mu butali bukyamu kisobola okuba nga kyavuddeyo naye ekyo si kyekyali ekigendererwa kye ye nga John akyali mukulu w'abaana ba Mirundi bonna ye nga John
akyalwana nnyo okulaba ng'abaana ba Mirundi bonna basigala kyekimu, abakulu n'abato. Ye nga Mirundi akyalwana nnyo okulaba nga abaana abo bakulira mu bulamu obulungi kubanga mulimu ne be baleka nga bato abakyalina amasomero ge bakola ki ge basomerako. So ebyo nno byebyo nja kusonda ku mama wa John e Bungereza. Bayi mama teyasanyuse as a mother, teyasanyuse, but hopefully she will understand as things go by. For ekigendererwa kyaffe si kugamba oyo katunkube tumufiireko. Ffe nga bwe kizze bwe tukikola ki bwe tukyogerako era n'atatutegedde bw'atuwa omukisa okwogerezeganya naye twogera naye mu bulungi kubanga tetulina kitendererwa kyakubaako gwe tukuba kussa ku ki ku ttaka. So nze osobola okundaba nga ttiimu gundi in this interview nga mwandabye mu interview yasusaka hata Simon oli ttiimu junior ate abalala ne bandaba mu yakazi we naga Simon kyokoze kiki kirungi. So trying to balance up the story emboze esobola okugguka nga balina okola ki okugguka. Kale for now